NUP emyaka mukaaga wagira wangeja people power okugira mu mujaguza kuweza emyaka mukaaga niwe mujiwereza president wa mutaliwo kino kibina kyatandikanga ekisinde people power okuva president wa His Excellency Robert Kyagulanyi we yajja mu by election ya 2017 ekya Dondo East olw'ensonga yakyusa status quo ya politics wa Uganda we yasangawo era mukujja kwe by election zizo nazo natujjukira ya Paul Mwiru ejinja by then ndozi yali Jinja East Jinja East kati seno Paul Mwiru ali Jinja South East yabasalirwa nagende wabasalirwa ebujiri basalirwa yali agezezzaako emirundi ngo obubaka bwa parliament bwagaana waliwo akaali eyo mu Western yali esimbyewo erinnya ndyerabidde mpaka wano mu Kajjo 2018 Kasiyano Wadri Arua oluvannyuma lw'okufa kwa Biriga ekisinde ekya people power ekyali kitegeeza amaanyi g'abantu nga president waffe yali akijja mu constitution mu article esooka ya constitution y'eggwanga yeji yawa ekitiibwa nti all power belongs to the people kati n'agamba nti people power era tujjukira ebiseera ebyo nzijjukirako awo nakaserawo nga ndi ku street biseera bya OTT togikwatako president yajjaawo awo nga ku Yamaha waggulu awo nali nawalampa n'ekizindalo ku taxi waggulu obusajja bwagenda okujja okumulyawo n'ayitamu paka eno mu kiyembe eno gye yeekweka nga bona tebategedde naye ebiseera ebyo tutambulira kuli naye mu luvannyuma 2020 nga tugenda mu kalulu ka bonna aka 2021 ekibiina ne kyeyubula nekifuuka ekisinde ne kyeyubula ne kifuuka ekibiina eky'ebyobufuzi neera ng'asigala agamba nti tuli kibiina naye omubala gusigala guvuga nti people power our power amaanyi g'abantu gemaanyi gaffe ate era amaanyi gaffe gemaanyi g'abantu njagala nkutegeeze muganda wange nakuza omwezi 22 omwezi ogwakasambula omwaka ogwa 2020 ekibiina ne kitongozebwa era nzijukira president yewandiisa zaali 3 November 3 October yali October si November 2020 nga tugenda mu kalulu ka bonna aka 2021 I think it was November yes. It was November yes. 3rd November not October ne yewandiisa ne tugenda mu campaign yali ejjudde tear gas n'amasasi naye gye byaggwera ng'ekibiina kifunye ababaka ba parliament 55 ekyo kintu tekyali kya muzannyo ekibiina ekipya okujja kusinya ebyobufuzi nekikuba n'ekibaddewo ku opposition nekikuba buli kibiina kyonna ate singa teyali ntaanya gye bagamba ettamenvu n'obukulembeze bw'eggwanga kyali kibutwala kubanga era akalulu kabbibwa ensi yonna ekimanyi nti akalulu kabbibwa era Kyagulanyi akalulu yali amaze okukawangula